Bassebo ne banyabo abantu bakatonda mwenna abatuwuliriza abampuliriza okwetolola wonna mu nsi yonna mbaniriza Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama mulungi ate ennaku zonna twebaza Katonda atutambuza n'atukukusa paka leero mu nkola y'ekkanisa Seventh Adventist Church. Olunaku lwa leero kiba kitegeeza tumazeeko omwaka guli omulamba, bwe tutuuka mu kambiringi tuba tumazeeko omwaka omulamba, tutandika omwaka omulala. Nolwekyo twebaza Katonda atulabiridde paka kaakati n'atukukusa n'okuyita mu COVID wave 2 nayo ne tugiyitamu. Mukama waffe yeebazibwe. Tusaasira families ezitudde mu mbeera eno naye nga zirina ennaku olw'abantu baazo abaaliwo mu meeting eyaggwa nga taata yaliwo, maama yaliwo, abaana gundi yaliwo, naye jjajja yaliwo, naye kati nga tebaliiwo. Twagala kubasaasira. Ate n'abalwadde abatulaba n'abatuwuliriza ku bitanda namwe tubasaasidde nnyo. Njagala kwaniriza nnyo abatulabira ku mikutu gino egy'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Abantu bakoze ebintu bingi nnyo okulaba nga okubuulira kuno kugenda mu maaso. Bannaffe abatuwuliriza era abatulaba nga basinziira mawanga ag'enjawulo, muli bayitirivu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mutukoze bulungi kubanga luli twali tumanyi nti Bungereza be baliko, twali tumanyi nti Amerika be baliko, naye abali mu Buwarabu n'abali mu nsi endala zonna. Bana mwebale nnyo. Ate n'abaweereza okuwagira omulimu guno namwe mutukoze bulungi, n'abakyaweereza mutukoze bulungi olw'okulaba nti omulimu guno gutambula bulungi nnyo. Era mmwe mwenna abawulidde obubaka buno ne bubakwatirako eyo, tofiire eyo kimugunyu. Ekkanisa ffe mu buli kasonda wonna weeri, omuntu yenna awulidde nga ayagala kwewayiri Mukama waffe, omuntu yenna awulira nga alina ebibuuzo bye yandimbuuzizza, nze lwakuba nze gwe baalonda njogere wano, oyo omusumba weeye wammwe ajja kusobola okuddamu. Ate bw'anaafuna kyatasobola yajja kumanya engeri gy'akikolamu. Naye genda weewandiise, okubatiza gye kuli kujja kutegekebwa kubategeezebwe ng'embeera egenze ekkakkana. Nolwekyo enteekateeka weeziri, weewandiise, weeweeyo. Ate bw'okkiriza kati totya nti ate singa ate nfiiraawo nga sibatizibwa. Omusajja ali ku musaalaba n'akkiriza era tebaatugamba nti yavaako yafa, naye baali bamusuubiza ku butereevu. Kasita okkiriza nga okkiriza naye embeera yeegaanye, ye Katonda akuwandiika. Naye bw'okkiriza ate n'ogaanira bugaaniza awo, teriyo kubatiza kwa mwoyo nti baakubatiza mu mwoyo. Nolwekyo weewandiise eri ekkanisa eyo gyeri eyawali ebizindaalo, oyo yataddewo ekizindaalo amanyiyo, neyataddewo leediyo amanyi kukola. Weewandiise tulabe engeri gye tuyinza okukikolamu. Bassebo ne banyawo, olwaleero luno essaawa eno tutuuse ku nsonga. Omutuga ka miitingi yaffe gugamba nti nja kugenda n'obuweereza bwa Kristo bwaki obw'okusaasira. Ekyokuyiga kino Mukama atusaasidde ne tukiyiga mu ngeri nnyingi. Obuweereza obw'okusaasira. Tulina katono nnyo kampite mu ddakiika ng'emu bbiri kubanga ekiseera nkiraba. Obuweereza obw'okusaasira bwe buweereza bwe tubadde tuyiga wiiki eno nga butwala obubaka bwa Mukama waffe Yesu Kristo nga buva mu byawandiikibwa. Obubaka obwo buva mu Bayibuli, ate nga Abadventist tukiza mu Bayibuli yonna ate yokka, nziramu yonna ate yokka. Era okyo omuntu bw'akubuuza nti abwe mbadde muwuliriza enjawulo yaabwe kiki, yonna Bayibuli eno ate ki? Awo nina bingi byesiyiseemu, naye abasumba abo basobola okubiddamu. Okutwala obubaka obw'ekiragiro kya Mukama waffe obuga nti mugende mu nsi zonna, okugenda okutuuka mu bantu bonna, okubafuula abayigirizwa, okubabatiza. By the way, obubaka buno buli gye bugenda bwe butuukako tabuwulira n'abutereka. Kasita obubaka obufuna olina kubatizibwa, okubatizibwa ate n'okuyigirizibwa.
twalaba nti nja kugenda nga bwe ngenda nfuula abantu abayigiriza nga mbayigiriza nga babatizibwa goyinza okuba tobatiza twala eri abatiza ng'oyigiriza ate nga tukola ebikolwa ebirungi twajja tubiraba okuyamba abayala kuyamba abalina ennyonta abatalinawo basula abatalina kyakwambala abalwadde ababonaabona ebyo natuzinga tubiyiga era twalabye tobaka buno bulimu tutwala obubaka obw'obulokozi kyatulokola yani Kristo Yesu yekka twalabye nti gwe nange tetusobola tetulina nakakwate na ngeri yonna enkula ya Katonda ffe tuleka tuli ba mubiri tetumusobola twalabye ekirala nti Katonda n'amateeka ge yatuwa matukuvu nga ye togamenya anoga nti ndina Katonda twalabye ne Setaani tetumusobola twalabye n'ekibi tetukisobola engeri yokka ey'okubisobola kukkiriza mukaffe Yesu Kristo Katonda yesalira amagezi nga talina gakozi gatawaana kubonaabona musajja omu yasomesa ekintu bakituufu naye mwe nakigezaako ti bw'oba n'omukazi nga muddugavu nga langi enzirugavu togyagala nnyo balubugula ya myufu oba pinki kati mu kisenge ekyo gwe oyingira ebya bbulaaka tobigiraki ekyo oba wakisalira amagezi kubanga gwe buli lwoyingira olaba pinki buli lwoyingira kati ebya bbulaaka oba obivuddeko kati Katonda yesalira amagezi talina gatawaana naffe be basalako emisale talina gatawaana n'abajjamu embuto talina gatawaana n'abakola ebikolobero kati wadde twenenya waliwo yabuuliza bwe twenenya Katonda atusonyiwa naye kati kyakola kyekiruwa kwe kutuwa Yesu nti kati bwe tuba ne Yesu olwo Katonda n'alaba Yesu ate Yesu bwe abeera muffe ne Setaani bw'atunira ku Yesu tasobola kutwaŋŋanga ate twalabye nti Yesu bw'atubeeramu olwo tabeera yekka kitaffe omwana n'omwoyo omuki twalabye nti Yesu bw'atuyingiramu atugjamu omutima omukadde ogw'ejjinja omukalubo omutima gw'ogwo omukalubo gwange mukalubo gube omwereere naye bw'agugjamu n'atuwa ogw'ennyama n'agujjuza omwoyo omutukuvu aleluya era we twamaliridde wano eggulu nga ffenna twagala Yesu oyo akyuse buli muntu alina omutima aguwulira nga olusi gutuswaza gutuzisiza emisango omubiri guno gugaana gwalwala ekirwadde kimpa gututawanyiza nnyo abamu tuli kye tuli kubanga mubiri gwe gwatusiba mu mbeera eyo kwanga gw'omubiri gwatabukira ddala naye twalabye nti Yesu ekyo kyakola basebe ne banyaba n'ebigambo ebyo byonna obubaka obulala bwenjagala okugattaka mangu n'embiro ku ssaawa zino nga situnabakulekeraawo obubaka buno mutumyeyo mutwe omutonotono so nga omutwe omukulu weeguli okumanya ekiseera katusabe kitaffe omulungi jangu oyogere gye tuli kuba Yesu Kristo mukama waffe bwe nsoma mu bayibuli yange Baluumi essula 13 ayogera ebigambo bino Baluumi 13 Baluumi 13 olunyiriri nja kusoma lwa 11 agamba bwati Pawulo aga nti era mukolenga bwe mutyo kubanga mumanyi ebiro mumanyi ebiki ebiro ng'obudde butuuse kaakano mu okuzuukuka mu tulo mumanye ebiro obudde bukoze butya butuuse kuzuukuka mu tulo nsonga ki kubanga kaakano today obulokozi bwaffe buli kumpi nnyo okusinga we twakkiririza tugamba tutya nasomye enkyusa ez'enjawulo nsobole okukuleetera ekintu nga gwe okifuniraawo agamba bw'ati ow'enkyusa empya agamba ate ebyo nga bikyali awo mumanyi nga kino kyekiseera essaawa etuuse mmwe okuzuukuka mu tulo kubanga kaakano okulokolebwa kwaffe kuli kumpi okusinga we twatandikira okukkiriza tugamba tutyawo nafunye omukyusa omulala era nyongere
gira aga ensonga endala kyemuva musaana okuyisa empisa ennungi buli ono bwe yakyusa abaye kyemuva musaana okuyisa empisa enki ennungi yeeno mumanyi obudde nga bwe buyise oli omukyusa ono era ng'ekiseera kituuse n'atandika senensi endala muzuukuke kubanga mukama waffe ajja. Haleluya, amina. Sigiwulidde bulungi eyo. Mukama waffe akola ki? Haleluya, mumpuubireko. Mukama waffe akola atya? Ali kumpi nnyo okusinga we twakkiririza. Tugamba tutya? Twavudde tuyima olimbala y'engoma. Mukama waffe akola ki? Kambategeeze bassebo eri mu Mubuulizi essula 3 olunyiriri olusooka sijja kusomayo agamba naye gonna esomerayo nti buli kintu kirina ekiseera kya. Ekiseera kye tulimu kyonna kimaze okulaga nti Yesu akola atya. Oteekwa okumanya obubonero kati omutambuze yenna international traveler ng'oli mutambuze mu nsi yonna abali batambuddeko mu nsi ayina batera okubeera na itinerary yaabwe, batera okubeera ne maapu, batera okubeera ennaku zino balina n'obuuma akonyigamu n'okagamba nti ngenda mpereerwe GPS bakayita n'okaga nti ngenda mpereerwe nekaga nti mpereerwe kiririra wano kiririra wano kiririra wano. Mwana wange bugezi nabulaba kamanyi n'okuga nti awo waliwo jjaamu kisalo oyite emmanga eno. Kakutwala paka ku nyumba gy'oyagala. Bali abaazima amayumba ne bagatereza bulungi galiko n'ennamba n'emanya g'enguudo oteeramu wano ewuwo. Kaakati ffe Abadventist mwebe njogera nammwe okusooka mutegeere nti we twakkiririza nga tulina pikicaloolo nga tulina ebintu bye tusoma Ruumi zaabu feeza ekikomo ekyuma ebbumba. Tuli ku Daniel chapter 2 bino omanyi Katonda bino yabiraga Nebukadneza namulaga Daniel chapter 2 Daniel chapter 7 eziraga agasolo omuseveni sidde nenkusanga ng'oli ku pikicaloolo ojja onoonya we tuli wetagana church discipline. Oba tuli ku feeza oba tuli ku zaabu oba tuli ku ki ntegeera nti toyitangako na mubaptism class kubanga ebyo twabigira ki twabimala. Yongera ku n'ekigambo dda twabimala ki dda. Bw'osoma chapters ezo ne zikulaga n'amawanga nti ekifaananyi kirituuka ku bugere ne kyeyawulamu obugere 10 ebyo byabaawo dda. Abasajja ne beeyawulamu England, Germany, France, Switzerland, Portugal, Spain, Italy naga n'asatu abyavaako byonna mubimanyi biheruli Vandals, Ostrogoth n'ebirala. Ebyo byafaayo tobinyumiza muntu. Tetusobola kuba mu klasi nga tusoma ebyo nti bye tulinda byaggwa. Tosobola kubeera mu kanisa wano nga wabatizibwa ng'olira ennaku 1206 oba zituuka katono oba zituuka ddi. Kati njogera nammwe abamanyi chat olwo naawe oba otusaze nnyo. Toyinza kubeerawo n'obala ennaku 1203 tosobola oba otusaze nnyo. Daniel chapter 8 Daniel chapter 9 n'ebirala byonna tumaze okubiyitamu. Yesu Bayibuli netugamba nti ekiseera kigenda kutuuka amagezi geeyongere. Bw'oba tonnalaba amagezi bwe geeyongera ze naawe nkwewuunya atakutya gwe ntya nga kati njogerera wano. Sitani oba kino teyakisoma teyakitegeera bulungi bwe yali aggalawo makanisa teyatege abantu abankubira amasimu okwetoola ensi yonna baga naffe tufunye akakisa
nali nagamba musumba wange atutwala omusumba wa Lugembe ne mugamba mwaka guli nti mu camp meeting yo mwaka guno nti nsindika makindye nandi bado bakabwange neberera makindye nga twebererawo kati nsinzidde wano ali mu America ali ewa ali e Bulaya ali Ludawa bali ku sosiemu kakati mwe mwagala obubonero bw'enkomerero bujja bukunyenye ku kitanda bukukube wansi olwalera amagezi geyongedde kubanga samoni emu ebunye ensi yonna haleluya abantu bawuliriza ku bizindalo bawuliriza ku radio bali ono zoom nasirikirira zoom yali samanya nti libayo bizoom samanya nti libayo bikyebera n'amanya agamumpulira nakawulidde wano nga bagayigiriza mapya tulina platform ziralima nkyali kigambo kitali kitegeeza kirala abantu bayina radio kumpi zaabwe ne TV zaabwe abo boolaba ensi yonna waliwo yankubidde ng'ayomba sebo obubaka bwo babusalasalamu ne bakusindika eno ne bakusindika eno ne bakwogeza bino basalamu bo ne basalamu bye baagala sebo bako kyokola nga nkolawo kibaleke nabo esayansi waabwe ye katabo ogenda kubatana kubagaana obaganira gwe abakambye nti babikole tulina okuyiga guno gwe mulembe gwe tukola kibanaye tekinologi ono yekka kabonero kankomerero kasita tosoma bubonero kasita totegeera kasita tomanya kyetuliko taata nsasidde obutasoma bubonero bwaleeta ebizibu buleeta ebizibu bujja kuleetera ebizibu nze ngafaayo ku kutunuulira ensi eno ntegeera covid ono mumulaba bamuyitaani gwe obwongo bwo bwonna buli ku covid-19 bwe yali ayingira wano fe abasoma obubonero ne tutandika okutegeera tekintu kino kyanditutwala awalala covid ono yanditandika okututambuza ng'atutambuza mu ngeri endala ene saawa nze bino byonna byendaba ntegeera kimu nti Yesu akola ki ajja yatusuubiza obubonero yabumikisinga n'atusuubiza obubonero obunaabeera ku ggulu n'atusuubiza obubonero obunaabeera ku nsi n'atusuubiza obubonero obunaabeera mu society omuntu yenna nga muyizi wa bayibuli kati kankutegeeza ekintu ekirala nali nga nsoma omuntu omu yaŋŋamba naye ng'emmuyeye tezinnaba kugwa nga enjuba tennafuuka kizikiza mmwe abasoma mu sabasukuulu amawulire gammwe ge gano enjuba erifuuka kizikiza kino kyaba mu Mei 19 1708 bameka abazaale bino biri mu njigiriza ya bayibuli katabo katono nnyo just sabasukuulu tekwali kusikizibwa kwa njuba tewali yali asobola kunnyonnyola kizikiza kino ekitali kya bulijjo ekyaliwo ku lunaku olwo omwezi tegulolesa musana gwagwo kyaliwo akawungezi k'olunaku olwo ate ekigambo emunyenye zirigwa okuva mu ggulu ekyo kyabeerawo dda nnyo Novemba 13 1833. Can you wait for that? Can you wait for technology? Nyentambula kati bana basajja bwandika ebigambo batambulanga ku gaali na ku maato tebakimanya nti tutambulira mu nnyonyi tebakimanya nti ebiziyungirizi biribeerawo the best kudunga batambulira ku mbalaasi ate n'ebigaali sibe bangi nnyo bapawulo batambuza bigere ekiseera kyabwe kyonna Yesu yennyini ayogera bino talinnyangako mu nnyonyi ng'omuntu tabanyanga nti abantu balibeera ne passport basebo ne banyabo kiki njagala okutegeeza nga tutuuka ku kiseera kino mukole bwe mutyo nga mutunuulira ebiro nga mumanyi nti ki
nti ekiseera kituuse okuzuukuka. Nagamba bannange era ngenda mbasomesa. Omanyi mu Matayo essula 2 waliwo story eri clear. Abasajja abagezigezi bo tebaagaya basoma obubonero ne balaba emunyenye ne bagamba eno si ya bulijjo ne basalawo ne bagigoberera. Bw'osoma essula eyo kansomeko katono olw'abannaffe abatujoyininga abali ku bizindalo eyo yonna nga saagala kubaleka. Essula 3 ngambi essula 2 eya Matayo njagala kusomako olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Awo Yesu bwe yazaalibwa mu Besuleekemu eky'Ebuyudaaya mu mirembe gya Kerode kabaka, laba abagezigezi ne bava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemi nga bagamba nti ali ludda w'oyo alizaalibwa kabaka w'Abayudaaya, kubanga twalaba emunyenye ebuvanjuba ne tujja okumusinza. Kerode kabaka bwe yawulira ebyo ne yeeraliikirira musajja wattu, era n'aba Yerusaalemi bonna ne beeraliikirira, n'abakuŋŋaanya bakabona n'abakulu bonna n'abawandiisi ab'abantu n'ababuuza nti alizaalibwa wa? Ne baddamu batya ne bagamba nti Besuleekemu eky'Ebuyudaaya. They had all the knowledge naye nga tebagigoberedde. Ensi ejjudde abantu abalina amagezi abategedde ebintu abamanyira obunnabbi ne bakoma mu kubusoma. Abasajja ne baddamu nti Besuleekemu. N'abagamba nti mugende be muli mulaba mukomawo ne mumbulira ne ngenda musinza. Ekiro ekyo emunyenye neddamu nerabika n'esimbula okuva e Besuleekemu, era Bayibuli egamba nti byatuuka n'esimbula okuva e Yerusaalemi bwe yatuuka wali omwana ku kiraalo neyimirirawo ng'omwana gyali. Abaali mu Yerusaalemi tebasoma bubonero, bagirabanga emunyenye ya bulijjo, bakirabanga okusaaga. By the way, ebintu byonna ebiriwo nga mu nsi mu ebizisenga bibeerawo, abantu bafuna engeri ey'okubinnyonnyola ey'okusaagirira. Omuntu obeega ti apaana bwe naakawuka bakola bakakole, bajjajjawe bakakola bakola kaaki? Bakola kaaki? Ankutegeeze bassebo ne bannyabo, weetaaga okumanya ebigenda mu maaso mu nsi. Buli mulembe nga gugenda okuggwako Katonda aleeta amawulire. Bw'osoma mu kitabo ekya mukwano gwange gwe ndabyeko wano, Amos essula 3 olunyiriri olw'omusanvu, agamba nti Katonda taliko kyaligira ki? Ojja ng'akoze atya? Ng'akibulidde abantu be. Yalabula ensi buli lw'abanaabeerawo ngawo enkomerero ey'omulembe. Katonda asooka kulabula. Yatumanga bannabbi, yatumanga abalanzi, yayolesanga abantu be, yaloosanga bakabaka, yatumanga bamalayika, yawanga obubonero, yawanga n'amagezi, yalagiranga ekyokukola. Katonda yagala abantu be bazikirire. Bw'osoma mu Isaaya essula 24 waliwo akabonero ke yawa omulembe gwagenda okuguzikiriza. Isaaya kansomeko katono mangu. Isaaya 24 alaga omulembe ng'agenda okuguzikiriza. Buli mulembe wabawo kyakolawo Katonda okulaga ensi. Isaaya 24 agamba bw'ati, agamba laba Mukama ensi agimalamu byonna era agizisa era agivuunika era asaasaanyiza ddala abagituulamu. Eyo engeri Katonda gyakolamu ebintu bye. Nze nava mu lutalo, okuva mu lutalo okudda mu kyalo effe nga n'awaali oluguudo waliwo omuti ogwamerawo. Katonda asobola okuzisa ensi. Tubadde wano mu COVID mu lockdown oli Kakongoliro ng'oyimirira wali ewange ku lusozi w'ensula n'otunulira emitala wonna nga teri mmotoka etambula, ng'abantu bonna basirise bali mu mayumba gaabwe. Muwala wange omu yankubidde ng'ava asinzira Oman yesterday nga neebaza obubaka, n'aŋŋamba musumba ne mugamba nti neyo COVID gyali, naga nti toyogera, baatuggalirako emyezi 2 ate n'etteeka libatteeka mbu tebiringa bye Uganda nti banaaga nti etteeka ate ne wabaawo abayitawo. Emyezi 2 ng'olinnyako waggulu n'olingiza bulingiza, teri mmotoka etambula waddemu okujja ng'etwala muyi. N'agamba nze ku luno lwe nategeera nti ensi Mukama agisobola ogisirisa.
njagala kutegeeza Mukama alina obuyinza okugishirisa nasirisa ebisawe by'omupiira nasirisa ebisawe by'ennyonyi mwabamu ekisawe ky'ennyonyi mulaba kiri ekyawali ewaffe ekigwako ennyonyi 2-3 naye mwabatambudde mumanyi ebisaawe ng'ennyonyi zibeera ne mu bbanga ne zirinda ne yeetolola okwetolola ekisaawe ne mwetolola okumala ebiseera nga tebannaba kugikiriyalinga olw'obungi bwazo zonna virus etenkana nze etenkana gwe etenkana kadoti kokola bwoti edda twasoma tyanato the smallest possible particle of an element kakati kino kikyate kati kino ekiri wansi the smallest possible particle of an element kiki asasanya abagitulamu je bali wano n'abantu abadduka ne bagenda mu byalo tebagenda kudda abantu bavudde maduka kati amaduka ago buli bagamba nti gulirewo genda wetegereze mubamu abafulumya ebintu byabwe abatagenda kudda mu Kampala era olulituuka ng'abantu be baliba bwato ne kabona bwaliba ulira bino ng'omuddu bwaliba bwato ne mukama we bwaliba ng'omuzaana bwaliba bwato ne mugole bwaliba ng'omuguzi bwaliba bwato n'omutunzi bwaliba wano ogenda n'onoonya akaaba aseka nga bbe buli muntu ayina ennaku ye sajja bagandi mukoze bubi mutugambe ku factory tuzigulewo naye ate abagula bitugulamu abagasibiddeka mwatugambe tugende tugulewo garage ate ne mu garage gye tujja spare simanyi otegeera ensi gyegenda bino ebintu omulembe abaana aguggalawo bwatyo eyewola bwaliba nawola bwaliba gwe wawola kati genda mubanja obulire kyana akugamba bwana bayina ebigambo ebirungi kaleko anja n'okusindirira egambo eddene kati nze nzijjewa ye yazima ennyuma naye yazima kufuna mu sente naye asula mutalina sente ebyo kulwaki sibirekerawo ensi erimalirwamu ddala byonna erima enyagirwa ddala okunyaga ensi kwabaawo dda obulebe nga gugenda okuggwawo abagubeeramu baba banyazi banyagira ddala nze ngenda n'okula nti banyaga n'ezesente z'ebyobulamu abantu banyaga verse 4 ensi ewubaala esaanuuka ettaka liggwamu n'amaanyi ensi ng'egenda okusaanawo ensi esiigiddwako embi ettaka liggwamu amaanyi kati bw'otofuuyira tolya ebibala bye tusimba bakuganda genda ogula ensigo ozijja mu dduuka kyosimba ate kyo tekibaamu nsigo nti olisimbawo walala wotadde eddagala n'ofuuyirawo waliwo omwe yafuuyira n'afuna sente nga alimye musiri bagwali gwa nyenye bagwa n'afuna sente mpitirifu agenda okuzzaawo tekyabala nazayibira tekyabala bw'abuuza munne nti wabijjawo ensigo wazijjewa nti wafuuyira ddagala ki nti awo zimbawo mayumba ensi wawe wetuuse olwaleero wetuuse esigiddwako empitambi wakati wansi wabo bagituulamu kubanga basobezza amateeka n'ebiragiro bino byenda mmwe bye mutuweerezzamu abatudde bana bandabyamu ebyuma bituufu ddala abasajja baakubya abantu amasasi amangi bwe gatyo agayiika ng'enkuba nga bagakuba abasajja abatudde abaterebaani abanankani abafghanistan and if it is true ensi egendawa bwe mbanga genawulidde ku leediyo gagambye ti baakubye dda ne balwana ne bakuba abantu nga 9 ne bafa ensi ebugumu obubugumu mpulira mbisoma nembula ne ku leediyo yange ne ku TV nembiraba nti ebugumu munsi emu gye batusomera ebugumu lyakwata abantu ne badduka ne bagenda mu nnyanja bagenda okusuuka mu nnyanja nga nako gaayidde kiki omuntu kyabakola ensi ng'etuuka ku nkomerero esanga ebintu bingi na omuntu kati batema abantu eri ewaffe Masaka mu kitundu kiwaffe Masaka abantu baffe kiki ate zibatutesi kiki kino ekiriwo myaka 97 nakutema kakumbi
omusajja nti abadde y'omulimu gwe bakubajja miyini gya nkumbi kati baali bamunoonyako sente bamunoonyako ki ensinga eggwako abantu basiriwada ne baggweramu ddala era nze kyenva nnanga abange ebyendaba Yesu akola ki ajja kubanga abantu tebakyalina waliwo abasajja bamusoma ku lediyo yatunda obankoko baziki 2.5 n'agenda ne munne bagende bazinywe omanyi mukyalo 2.5 girwawo okuggwawo kubanga bono buwalaji bufirifiri banywako 5 7 ewaffe zikola kati kitegeeza yali asigazaayo meka 2 kati ng'atamidde yakomawo n'asanga neyogamba gwe nze tuwe sente zolinaga mwe mwazinkolera sirina sente nzinyweddemu omwenge namwe mugulabe onyweddeko 5 tuwe sente zosigaza mu kusaagirira okwo ne bamufumita ekiso and that man died 2 nze nsoma bayibuli yange nentya Ezekiel sura 7 agamba awe ekigambo kya Mukama nekijjira nga kyogera nti omwana w'omuntu bw'ati bayogera Mukama Katonda ti enkomerero yennyini etuuse ku nsonda enye ez'ensi kaakano enkomerero etuuse nange ndikuweereza ku busungu bwange ani ayogera oyo verse 5 bw'ati bw'ayogera Mukama nti akabi laba kajja enkomerero etuuse enkomerero ennyini etuuse ezuukuka eri ggwe era laba ejja ekiseera kiri kumpi olunaku luli kumpi olunaku olw'okusamaliriramu nze saagala muntu ankeesa kigambo kuŋŋamba twafiirwa abantu mu covid yasooka tufiiriddwa abantu mu covid mu wave 2 omuntu nempulira nga ayangwa mangu ogamba nti enejja wave 3 nti nkamba okusinga eri kaakati omuntu bw'abanga wave 2 tuziisa abakadde b'ekkanisa ne tuziika abantu baffe ab'ekitiibwa ne tuziika taata ne maama ne tuziika bajjajja mu nnyumba emu eyagenza okuziika ono ne muziika bombiriri mu wave 2 ng'eddwaliro lijjudde nga ambulance ziyimiridde tezirina abantu ge zibateeka bw'otugamba nti ekijja kye kisinga kinne waakyo oba otugamba kulagawa nali ndaba nga presentation nga president abuuza naga nti wani tubadde tusibe masiki na bino naye yene ey'okusatu tugenda kukola kwegamba ne government nayo bennyini singa otadde abaminisita ebyobulamu n'obateeka ku skinga obuuza ebibuuzo ebyokumukumu nabo batuka ekiseera naye n'asika empewo lwaki mutuufu asika empewo kubanga si yabireeta bino nabo tebabirabangako tebabirwalangako tebabyetegekeranga kusaaga basebo ne banyamu hakati enkomerero yennyini mbasaba nga mugenda I will go nga mutwala mutegeeza abantu ekimu ku bintu ebisamba abantu okubategeeza mubagambe obubaka obw'okusaasira bwe mbatuma mubategeeze mubagambe bazuukuke kino ekiseera si kyakudda mu kutamiira si kyakuwala nampalana kino kiseera kyagamba g'obadde wanyiiza nti owange nsonyiwa kambategeeze gwe ne bw'onoogaana okutereera I want to assure you obutatereera bwo tebukyusa bunnabbi mu lusuku egesusemane mu Gesemane waliyo ekyabaawo njagala kulagako ekyali egesemane Luka essula 22 Luka essula 22 nja kusoma olunyiriri olwana Luka 22 olunyiriri olwana awo aga njaawo bwe yatuuka mu kifo ekyo n'agamba nti musabe muleme kuyingira mu kukemebwa ne baawukanako kabanga katono ne bafukamira n'afukamira n'asaba Matayo agamba nti bwe yali afukamidde okusaba Matayo 26 lwanamu olumuka lwe mbansooka okusoma
linanisusa okusoma luli mu kyenjagala kusooka okujjayo Matayo 26 olwana mu lumu lugamba bwe luti anamulu mu lugamba mutunule musabe muleme kuyingira mu kukemebwa ene sawa njagala kutegeeza abakristaayo n'abatali bakristaayo sawa ya kusaba sawa ya kudda bujja sawa ya kwetegekera hagandi kubanga ennaku zino nki mbi bwe bagenda ne basoma obubonero bw'obulwadde ovaawo nga naawe olwaliddewo nga buluwa bw'otolina ate bava ne bagamba ate ne bakyusa batusomedde layini y'obubonero ne bagamba ate kino ekijja tekirina bubonero obwo kirina buluwa wekyagala katwetegekere kikiruwa bayibuli begamba nti ebeera likkiriza bijja kujja musabe nnyo nze nina ekintu ekiri pasono ng'asoma ebintu bino nga mbigoberera kansuka kunyonyola egesuze maani abasajja bwe baba bagamba okusaba beebaka bwebasi kino kyayimiriza obunnabbi okwebaka kwo ku ssaawa eno nobba abantu nobaguza ebijanjalo ebitali bituufu nobawa obuwunga obutali butuufu nosiba omisumali nogiteeka mu kasawo k'obuwunga abantu bwe bagenda okulya ene essaawa nga naawe nabano bannaffe abafudde nga bantu bakungu waliwo embadde nsoma wagamba nti abantu abagulumivu ab'ensi baweddemu amaanyi singa otunulira abantu abaweddemu amaanyi olumbe be lusoose okukwatira ddala nakugamba wano ng'olumbe olwo lwe lumu ne lumala lulumbe wange ne bwe bakulekawo ne bagenda batunda ebiriyo eka ne bwe batugattagatta nga family omulwadde tumulekayo tekigenda kusitopinga history tekijja kusitopinga prophecy kubanga guli mu bwenzi mu ssaawa zino ene ssaawa si ya bwenzi ene ssaawa si ya kunyaga eno ssaawa ya kulumba gwe wali azaamaanya eno ssaawa ya kulumba mukazi gw'obadde otagalatagala naye genda watulire omugambe nti munnange amusore ebyo byakomyawo mukama waffe akuwa omukisa naawe weesalira amagezi njagala genda mu ggulu bw'olaba nga tutandise okufuna ebiragiro by'eddiini nga biva mu zigavumenti asomamu akolaki kanziremu kyeŋŋambye bwe kibanga eddiini ng'ekkanisa zitambulira ku misinde ku ntunnunsi za zigavumenti si wano mu Uganda wokka wabula mu nsi yonna asomamu akolaki awe tuli size zigenda okusalawo dule tunasaba dule tutasabe ate nga batuufu kubanga bebakuuma abantu ate nga batuufu kubanga betukuŋŋaana nga bulwadde bugenda mu maaso sitaani asaza amagezi ayitidde mu nsonga gye tosobola kulwanyisa sitaani asaza amagezi ayise mu nsonga nkalubo oye sitaani gwe nabagamba alina amagezi mangi nnyo omanyi sitaani omu lusifu omu ne bwogata ba professors bonna betulina mu Uganda tebyenkanya bwongo ba sitaani omu tebasobola kwafa amagezi tusoma mu masomi mu kirasi sitaani tasoma lusifu atondebwa butonde bwanga mugezi kanziremu lusifu yatondebwa butonde bwanga muki nga mugezi nefe tetuli kwandani yatonde bwanga mugezi mumumbulire nange ngene tugere tumulambule fete twatondebwa tusoma bisome mu kirasi noddamu ne kirasi no repeating wano bwe nkulaga aba repeating si bayitirivu kati goli mugezi kya repeating nabategeeza nti omukazi yaŋŋamba ti okumanyanga n'omusawo si mugezi bw'otomubuulira kikuluma tasobola kukikubuulira bw'omumantaza abula era gw'omugati lino lye linnuma erinnyo tegenda bugenda nga nti gaagano era omukyala yaŋŋamba nti okumanyanga ddala ensi eno Katonda yagifuga omusawo avumula erinnyo lino tavumula lulimi takola ku kutu
takola ku mumiro. Lwaki tabisobola? Njagala kutegeeza bassebo ne bannyabo ebintu byonna nze byentunuulira ne bwe sisoma ennyiri nnyingi yagamba nti essaawa esembayo abantu bali babeeyagala bokka abaagala ebintu okusinga Katonda. Ne mu ssaawa eno nga tuli mu lutalo luno omuntu yandibye, mu ssaawa eno omuntu yandyeyambudde, mu ssaawa eno omuntu yandikoze fojare, mu ssaawa eno ng'oli mulwadde oli muyi kubanga wadde tonalwala naye tomanyi kyoliko ate tuleme kwesiba ku bulwadde abala bafudde accidents, tuleme kwesiba ku bulwadde abala bafudde ebintu birala. Faaza yagenze okulaba ekibanja kye, munaddiini omu yagenze okulaba ekibanja kye nga tagenze na muggo, tagenze na kasaali, naye ayagala kumanya ani azimbye, ani ali mu kibanja kyange. Namusisinkana namubuuza nti owange wajja otya wano? Bw'ayingira mu proving engeri gye yajjawo yazze na kiso namufumita, munaddiini muziike ali mu ntaana. Ensi aweri obubonero bwonna nze bwe mbutunuulira bunsanga ku kintu kimu nti Yesu akola kibanaye. Kyenva mbasaba ekkanisa ffe tukole ki mu kiseera kino? Njagala kusoma Bakolinso ekisooka essula ey'omwenda, Bakolinso ekisooka essula ey'omwenda waliwo bye tulina okukola. Pawulo alina ebintu bye yakola byendowooza nti bwe tubikoppa naye tuba tetukoze bubi. Ekisooka essula 9 nja kusoma 19 agamba bw'ati 9:19 agamba kuba newankubadde nga ndi waddembe eri bonna nefuula muddu eri bonna ndyoke nfune bangi. Eno essaawa yakulaba nga abantu baffe bangi balokolebwa. I will go kyenjagala okukola kwe kugenda nkakase ng'abantu balokolebwa. Mukyala wa analokolebwa, abaana bo banalokolebwa. Omusajja omu yawandiika yagamba nti eggulu terigenda kuba mu makulu gyendi bwe sirisangayo mukazi wange, bwe sirisangayo mwami wange, bwe sirisangayo baana bange. Make sure nti bino betugamba nti ja kugenda nze ndabyeyo abantu abavudde mayumba ne bagenda bakola effort ne basulayo ne basiibayo omwezi mulamba nga waliwo balese wana abyaga okubuulira enjiri be baana bazaala ye mukazi we. Alese abaana ku sabbiiti bateekawo n'engoye ne booza ne bateekako n'eziradio ne bikwa paapalaapala ali eri akulembera lesoni. Kituufu nange ndi muzadde abaana basobola okugaana bw'agaanye fine naye kola ekitundu kyo ng'omuzadde. Agamba n'eri Abayudaaya nafuuka Omuyudaaya nfunenga Abayudaaya, eri abafugibwa amateeka nafuuka afugibwa amateeka kennyini nsonga sifugibwa amateeka kangende ku 22 eri abanafu waki nafuuka omunafu, eri abo bonna nfuuse byonna era byonna ndyoke ndokole nga abantu nkola byonna olw'enjiri. Bassebo ne bannyabo kamiti ngene tuka ku nkomerero genda okole kyonna olw'okulokola abantu. Waliwo mutabani wa Mita Mutebi yaŋŋambye ssebo musumba nze bw'oyogedde nina kye njagala okukola, njagala gula butaba great controversy mbugabire bwerere wona awanditolodde. N'aŋŋamba nti ngule katabo kyakalala, ngule akatabo kanjigiza Bayibuli waffe eri Namayumba. Namugamba nti gula ene essaawa wetutuuse kukola byonna, essaawa etuuse ey'obutagaba girasi na buntuntu ku mbaga ya muntu. Omuntu tumutonere Bayibuli, omuntu mutonere great controversy, omuntu mutonere enjigiriza Bayibuli, omuntu mutonere oluyimba, omuntu mutonere ebinaamuteekateeka olw'okugenda mu ggulu. Lwaki tuteekateeka abantu genda mu ggulu? Kisingako eno ensi kyova olaba nakutegeeza omuntu akuwasa baba taakutuse mu ggulu muleke. Talina makulu.
Paulo agamba bwati nti eriiso bwe litalabangako n'okutu bye kutawulirangako ebyo ebitayingiranga mu mutima gwa muntu byonna Katonda bategekedde abamwagala. Haleluya bannaye. Nze ngenda n'ensasiro omuntu asuba eggulu. Osuba eggulu kw'osa ofunyeeko ki bulira kiwuliddeko gye tukomye okulwako nga ffe abakyaludderuddeko gye tukomye okukendeeza ebyokulya. Omusajja okoze sente twabonaabona nga tuli bato ne tunywanga sukaali talabika tulyanywa bikajjo tutuse ku ssaawa egula akasawo ka sukaali tuzirina titonywa sukaali ensi ogenda gifunamu ekibuba kubanga olyanga nti ensi ekukamata n'omubisi gw'enjuki ate bakutugaanidde wano. Omuntu ali wano ali ku bikaawa byokka mu bye birimu obulamu. Kati olabe entaputa bw'ekyuse enviiri enzirugavu zezikolerera enjeru. Kati enzirugavu twazivaako tuyingidde enjeru biganye. Buli enkoko gyako olukuta kati nendya kiki? Nendya kiki? Era kati abantu abandi ogenda n'obasanga gye bakomye okufuna gye bakomye okulya ebitaliimu. Bamubuuza omusajja omugagga yali ku muntu w'abantu ne bamubuuza nti olyaki n'agamba nti mami gwe oba obuuza newe mu bufunze bunyanya butungulu wauki nengamba kale nabo ono enso gifunyeemu ki? Tukoze sente abakozi be twaleeta bakole waffe abakozi basanyufu. Abakozi balya ne bulubandi abakozi batekako ne hane guwa muleeto leeta kadomola kalamba abaana ne bayiwako ne basiigako eno ate gwe tobirya ate n'abaana abo tebakyaliwo. Tulamani kyavaga ntwateganira ki? Tateganira ki? Ono kyava agamba bassebo njagala kutegeeza leka kumala buseera ng'okuba dikini ensi abantu bagirimu azimbye ennyumba ya bbeeyi. Waliwo omusajja mulaba ku social media namumulaba mugagga omu ku bagagga wano mbu alina mbu yazimba amaka guyika 10 simanyi 11 naye ennyumba yenyini eri muyiikemu n'ekitundu mulaba okwo nga ayogera naye nga baali bambuuzebuuze naga naye tokitya nnyo kubanga newankubadde nga ennyumba eno nnene nnyo era nga n'okugirabirira etwala obukadde 40 buli mwezi mbiraba ku bintu byammwe ebyo naye era nsula mu kisenge kimu. Nsula mu kisenge kitya? Era nsula ku kitanda kitya? Ate bwatuka ku kitanda ate nawo n'antabula ate ne ku kitanda era nsula mu katundu kamu. Kaakati olwo yiika omuntu atalituuka mu ggulu alabye. Okitegedde nti ate gye tukomye obikola ne tukomye okufuna kubibiranga na bibonerezo mu myaka gyange enzo omusawo nayo omusajja nalyoka ngamba nti kaakati nno ssebo wootuuse soma osaba kino kika wano wootuuse gulayo omufaliso gukaluba n'otunulira omusawo akugamba ate batera kuba batoototo oluusi n'ogamba omwana ono mutemu nze Samwiri ngende ku lubaawo ng'ate twakolerera kusula ku vono ekintu ekigira kitya ekyenyeenya n'ekyenyeenya baga nti kasa kineenyeenya owedde. Kakati okukola kwaffe kwonna ensi gyekomye okulwawo gye tukomye okufuna ebizibu abantu kati abantu balaba wano nga bazze batudde wano naye abasuze ku ttaka weebali ku kiwempe ne weegololoko linganga bali mukomera wansi ku ttaka ku kalina naye sula ate wansi mutereza mugongo kacumbali. Okimanyi nti ensi eno gye weesiga
oba gyoyagala egenda ekendera obwagazi bwo gyoli paka lwolifa ate nologenda okufa era ekendera. Okimanyi nti obulwadde bwe bukukwata musajja omu yansomesanga nti obulwadde bwe bukukwata gwe musajja gwe nkubuulire wetaaga abantu babiri nga bakyali balamu nnyoko ne mukazi wo ne mugamba nti maama wange oyo namufunamu amabugo bamama bafe abamu twabafunamu ssente ddadda bazitanga kitalo twamulya dda kakati nosigaza mukazi era mwe abasajja mukwate bulungi abakazi kubanga yawanirira oluseke yawanirira akapiira yawanirira kino kati omulisa akakanja alo teri mukazi guwateka muzigo mukyama agenda kujja kukwata kaseke tasobola oyo guwateka muzigo nga ne bwogera emotoka yogera nogibikako enamba plate ajja atawanene lisajja kakati ono yakwata tetusinda ate abasajja wowe teri musajja tasinda fenna tusinda olusinda engeri gye tutazaalako bano abakazi abazaala baguma naye abasajja bonna basinda tusinda katonda yeebale nnyo obulumi okuzaala natabutuwa ffe katuzaale mu ngeri ndala naye kankutegeeze olumpe olaba berukufunza kati oli mu office wenyola mu ntebe wenyola kiki oli mugagga oli wa kitalo oli wa beeyi oli mu ntebe bwerukuluma mbasaba temuyisa bubi famire zammwe ekiseera kikunalowinga n'osigaza mukyala n'abaana ate y'abaana obasigaza otya gye bagenda okufumbira baleke babbaabwe bagi babeere ku ggwe aleke bba oba baleke bakazi baabwe baweereza ssente ngono muzeeyi abeera awo olaba bwonalowinze olaba ensiba egenda ekusika yakujja ku byokulya obadde osula wansi kati oli mu ddwaliro osigadde na mukazi aleeta buli siiti buli abaana bagambye kino kyekyokka bali nga babisasula ensi bwe tunula ate kankusaasire era okaabirayo bwo oluganda yankubira essimu ngebulenda ku ntono afe nga ate nga yeri amanyi nti awonye ne mugamba wange kati oli otya nanga gyendi konze munange oli otya nagamba naye ate ndi eno nzekka bandeeke eno nzekka. I will never forget that voice because that was the last voice I heard from that elder. Ndi eno nzekka. Oh dear, life will squeeze you one day. Nobeera weka nga bakugalidde eri balingiza bulingiza ate ne bwofa n'ofa baleeta omulambo bonna babeerawo naye era essaawa etuuka ne bagaa nti mwenna mufulume banalowinga. Ennaku zino ku bya covid bayita baana bo ne mukazi wo be bajja ne bakulabako abalala bonna bazika kye batategedde. Ensi ekutawanyiza ki? Henry White yawandiika n'agamba nti omuntu bw'alisubwa okubeera mu ggulu aliba afiiriddwa byonna. Okawulidde aliba afiiriddwa bimeka? Byonna. Pwato yina kyofunye ofunye eki? Ofunye eki nga ne bw'olifa bagenda kugolola engalo. Ebyapa babitwale. Musuwa badde ayigiriza ku biraamo n'ebirala kati abantu bafudde tewali biraamo. Bwe yakwasa ssente tadda alina ekiraamo bw'amanya nti kirimu akantu akanamusuula ebbali takijjaayo. Zinabeerako ku mufu ekiraamo ne bakireeta olina yali akinkwasa ne mugamba akiwe bali bannannyini kyo ne bakitwala ne bakiwa bannannyini kyo ne tulowooza nti omusajja mukulu oyo ye muganda w'omugezi gwe bw'okikwasa bakisome wali. Ffe ne tuzika tugenda okuwulira nti kiraamo tebakirabye tewali kiraamo kyenalabyeko n'amaaso oli ndowooza bwe yakeberamu ati. Ebyo bintu ebikutawaanyiza. Omuntu bw'alisibwa okubeera mu ggulu aliba asubiddwa nnyo. Wabula wulira kino nti omuntu bw'alituuka mu ggulu aliba afunye byonna tukubeko amiina.
kyavaayo gera ebigambo ebyokumalirira byensaba buli muntu abimalirira etundu lya leero ono yamalirira bw'ati tetuyinza kwaŋŋanga kufiirwa ggulu haleluya kubanga katonda yatuwaffe ebyobugagga byonna ebiri ludda wa etuwulira nti omuntu alese ebizimbe 50 omuntu alese emmotoka 15 alese endala zikyajja omuntu alese baasi mmeka ebiresa ate nze nazuula omuntu bw'afa n'ebintu bye bifa ne beba nnyumba mugenda ogitulako awufuta wanu yanga efedinzi alinga yagisiganga langi buli lunaku Yesu yennyini kyavaawo amagezi agamba bw'ati Yesu agamba bw'ati yennyini mu bigambo bye mu Mateyo 5:29 paka ku 3 agamba Kristo agamba bw'ati obanga eriiso lyo erya ddyo likwesitaza lijjemu suula wala kubanga kyekisinga obulungi ekitundu kyekimu kizikirire omubiri gwo gwonna guleme kusuulibwa mu geyeena era obanga omukono gwo ogwa ddyo gukwesitaza gutemeko guleme gusuule wala kubanga kyekisinga bulungi ekitundu kyekimu kizikirire okusinga omubiri gwonna kikyali ategeeza toba na kintu kikugaana kgenda mu ggulu oyo omukazi takugaana okgenda mu ggulu oyo omusajja takugaana okgenda mu ggulu kubanga era bw'onoofa ajja kuwasa omulala kankutegeeze togaana kgenda mu ggulu lwa mukazi togaana kgenda mu ggulu lwa musajja oli abakazi bali bamanyi n'okwebuulirira nali simendi beebuulirira abakazi bali babuulira mukazi munaabwe beebuulira ne bagamba nti omusajja bw'akufaako bw'okaaba tokaaba n'oggwawo leka mwakalaba olina okulaba ebintu ebiwerako number 1 kakasa tekisumuluzo okirina ekyekisenge kakasa bulungi nnyo nti marriage certificate ogimanyi weeri kakasa death certificate gifunge ogifune bw'obifuna nga weekengera toko biweereza ewammwe olyoka okaabe muziike kubanga bw'onodda mu kukaabanga ebyo tonnaba kubitereeza oviiriddemu awo nti ate bwe bokaaba tunuulira abawabugo olabe empa y'amabugo olabe olabe yabaleese ekizitowa omusajja yatusomesa yatugamba nti abantu bakulimba omuntu lwasanyuka abaalaba ne lwanakuwadde oyo omukazi namwandu ng'agweri bamukulula agwedde eri nfe genda omusaasire ninga kitalo lwansonga ne bw'oligendayo n'omugamba twajjawo okusaasira naye wali ogudde mu mutuba agenda kugamba nga saakulaba nogamba nti ate wali olaba wali ogani ondekeddaani walaba abakazi abo basigala osobola lwaki eggulu lw'omukazi osobola eggulu lw'omusajja osobola eggulu lwakitawo n'ennyoko olw'ekifo position ogenda bigenda kukolera ki bulijjo mbagamba nali ku ntaana oli ng'agamba munnaffe tusubiddwa nnyo atufuddeko n'aleka ensi eno ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki omusajja yanina gakulukuta galagawo omubisi gw'enjuki abaana bange nakabafiira bonna bafudde n'abali ebungereza bonna baleeta mu keesi abo bw'ogamba nti no ensi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki kiki boss chief kiki ddala ekikugaana okutereeza obulamu bwogwe bw'oba olabayo kiki kyogenda okufuna mu nsi muno Alexander the Great yaleka ekiraamo kakongola ziga abamanyi okusoma ebyafaayo mu bimanyi nabakufa n'ategera ng'agenda kufa n'ayita bajenoozi be n'abagamba mujje wano kino kyekiraamo kye bwenfang best doctors ababadde abo ba consultant be bansitula ekesi yange best be baba basitula kofinia ekirala nga bantwala okuva we banzijja okuntusa ku ntaana nga nva wano katugeza vano mu nyumba tunamuziika eri mmanga tugenda tuyiwa zaabu feeza
ekyokusatu temunzinganga emikono mugirekanga bweru gigenda gikola giti abasajja abajja mu lukiiko lw'ekiraamo sebo taata wagambye ekiraamo wabeerawo abantu abajja mu kiraamo ne bagasisebo kitegeeza ki nannyonnyola njagala best doctors be basitula kofini yange to demonstrate balage ensi nti aba best doctors tebalina buyinza ku bulamu abasawo batujjanja kituufu naye tebalina buyinza ku buki ku bulamu njagala bansitule bategeeze ensi etegeere tebalina buyinza ku bulamu nabo bakolako bukozi lumu mama wange yalinga mulwadde twamutwale bamuteka mu kyuma babakiyitaani basitisikani whatever it is ne bamukebera bamala omukebera ne bawa lipoota naye ekyuma kiri olunaku olwo natya nnyo bamuteka mu kyuma ne bangobayo ffenna ne batugamba ng'ate n'abasawo nabo balingiririza eno mukimanyi ekyo waliwo n'akagambo tejakkirizibwa kuyita wano weevuzi zijja kumukwatako kati oli mama wange lwaki bamutadde eri mama ne bamuteekayo eri musikala nga sitegedde manyi abaana ku maama kizibu musikala nga kati ne bamugjayo ne tugenda ne bamujjanjaba naye dokita ate bwe yajja bwe yasoma n'agamba ne sikane ne ina kyetalaze bulungi amazzi gano gavawa bamuzeeyo katwagala awandise kirala kirage sauce tusobole okulaba nti abantu twatendingawo awo sauce eyo gava kuki tekitegeddekese bulungi dokita nampitanga nti kakati dokita agambye alina kuddayo kyenva ngenda mu bubasawa nga 3 ezekiro tumutwalayo nkya neŋŋamba dokita babiri nemugamba nze nzaalibwa omukazi oyo omukazi oyo ddala kituufu asobola okgenda mu kyuma ekyo n'akomawo gwe gwolaba dokita bwe yagambye naye kekizibu kyoyogedde tonda yamanyi oba anaavaayo kyava ampa medical treatment endala n'agamba nti omanyi mu lulimi lwaffe olw'ekisawo prolonging life is also treatment prolonging kyeki nti abadde okufa ku mande bwe tumulwisa n'afa ku Wednesday era tuba tukiza eki konze kati gwe oli ku prolonging nti okukakasa amazima enkera maama lwe yafa ono kyagamba nti abasawo we bali kituufu tebasukkawo namba 2 bamubuuza lwaki ogambye zaabu ne feeza babisuule njagadde buli muntu yenna ategeere nti ebintu byonna byenfunye ku nsi mbirese ku nsi nalabye omusajja ono yakatufaako nga yalese kalina obwamawulire yawandise kituufu mu abiwandiise nti nga yakasulamu emyezi ng'ena ate oyo yasuzeemu waliwo gye twagenda okuziika ne tubulwa ebbaati letuteeka ku ntaana obaziisi ne bagamba tupangulule ku nnyumba ye abaziisi obasaagira era mu dakiika 2 bali bawala nti waggulira ne balipangululaku okimanyi nti kusebo ebintu byonna bwewaleeta ojja kubireka wano alo mpuliriza tunuulira ebintu byonna nga bwewajja n'osanga planet earth nga weeri ebintu byonna byoyambye n'oyongerako mwongereko mwebale era eno liizi bweneggwako ovaako buvi banga nti liizi bweggwako byokozeko bisigalako ekiseera kyonna gw'oganye okusinza oganye okuwa eri Katonda towa bitundu bya 10 towa birabo neza ka meeting towadde oli mu bibyo okola bibyo bino byonna byozimbye amamotoka gogula ettaka lyoyongerako ebizimbe byozimba continue naye ebyo ababirinze tebabikola Sulemani bwagamba bagenda bigabana Sulemani yagati naye kinuma abaliddawo balina amagezi oba tebalina oba namukisa okufuna abalina
abasajja n'abakazi bazimya amayumba ne bakozesa Bible Sulemani agamba n'okutega n'okwamaanyi aba ne bazimba ebizimbe ne bazimba amayumba ne bagateekaawo ennyumba gy'ozimbisiza omukugu obw'ekitalo ofa barabara betuzaala babiri abasatu nabo balina amaka gaabwe bagaleke bajje babeere mu kiyumba kyo kyova bajja kukyala babuuza baluwa baagala okugira nga batukumira ennyumba ya muzeeyi kubanga betujja kuŋŋaanira kabafunayo abapakasi nga babaleetaawo nga n'embuzi bazisiba mu nnyumba munda nga baanikamu ebijanjaalo tiri mwana agenda kuvaayo abaana bali Bulaaya omwana ave Bulaaya ajasikira ennyumba gye bazimba ku kyalo ewamu nekyero ennyumba gy'ozimba si ya kirooto kyabwe kati olwo wali otaganira ki ebiyumba bisigala nga byankoko manye enkoko babita biyumba byankoko zile ennyumba zetuzimbye muyinza okuvaamu ne bisigala nga biyumba byankoko katufunye ekizibu tata ne mama ennaku zino bafa lumu ono covid muveeko taagala nakwogerako ono kyagamba ku nsi sifunyeeko byonna byenkozeeko mbireseeko nze ndi basebo mutunulire biri mayumba gammwe muli temporary biri permanent laba enjawulo yo n'akameza kewuwo ani asinga omugaso okimanyi nti oserera n'ogwa mu kiyigo kyewuwo ekiyigo ani yakiteekawo akakabalaza kokubyeko omuntu ani yakateekawo kali permanent kakulinze ekyo kibaafu ani yakigula ebintu biri permanent ffe tetuli omusajja batugambye nti yabadde ali ku ntebe alina kyawanula bwati nagwa kakongovule ne kamenyeka Bible nti bye byababaako bikole ki bituyigirize ekyokusatu nsonga kijja nti kyenva njagala emikono gisigale bweru njagala abantu bategeere najja sirina kyendeese bannange era siira kyengize eki nga tezigenderamu mukazi tezigenderamu ddoola ogendera bobaka ki Yesu akola ki abange tutegeeza nti Yesu akola ki therefore kubanga Yesu ajja kyenva nkusomera olunyiri lwange olusemba etundu lya leero luli mu Ezekiel 7 olunyiriri lwa 23 akatundu akoko kakasooka sijja kusoma kalala lugamba kola olujegere kola ki ne Katonda funa connection ne Katonda ng'okyali mulamu waliwo enjigiriza ezirimba ti omuntu asobola okufa ne tumusabira n'atereera that's a lie. It's not biblical even. Tosobola kufiira mu ssabo ne tukusabira n'ozuukira ng'oli ku kituuti tosobola kubeera malaaya ne tukusabira kubanga walekawo sente n'ozuukira nga gwe mu kubaaweerezanga mu kanisa oba mu ekereziya that's a lie. Teriyo kusaba kutereeza mwonoonyi mufu omuntu bw'afa kyasembyeyo kukola kyekyo full stop afiiridde mu loogi tebasobola kukyusa nti yafiiridde Mmengo mu ddwaliro ly'abannaddiini tosobola kyovula banze nsasira banne bagamba tobba sente n'ozimba mu nnyumba ogenda kufiirawo gofiira mu eyo gofiira bakuzika mu ttaka liwabba guys mbategeeza amazima gennyini kola olujegere ne Katonda kati oba third wave ejja oba fourth waliwo yangambye kajubebe biveeko oba 7 mukama akyasigadde akyali mulamu haleluya we yatandika omulimu omulungi n'atuyisa mu 1 n'atuyisa mu 2 ajja kutuyisa ne mu 3 ne mu 4 ne mu 5 haleluya bwe kyoba okola kumina ebya covid kambyogereko gwe nyweza bye bakugambye masiki naba mu ngalo social distance leka nawe kweyanika webereremu leka genda mu biduula leka genda mu bantu leka kujjako masiki n'ogamba nti naye above all kola olujegere ne Katonda
okimanyi nga tonna bakubeera ngoli yakabanaga ndi bwomu naye ate nagamba ndowooza omusajja ono okuba obwomu yakola olujegere ne Katonda ekiseera kye kyonna. Okimanyi tate eriyo abantu abafa nga balwadde bo ne bafuna n'akakisa connectinga ne Katonda. Okimanyi nti abantu abamu bakuba amasasi bafa bubi nga tebategedde. Eriyo abantu bafira mu bubenyi nga batetegedde asoma alina kwa iPad abamu beebase bali mu motoka yeebase nga ali wansi mu yinjini. Kola olujegere ne Katonda. Tolukola na balo, tolukola na musajja, tolukola na baana. Togwa kubanga balo yagwa, togwa kubanga mukazi wo yagwa, togwa kuba abaana bagwa, togwa kubanga bazadde bo bagwa. Kola olujegere ne Katonda. Basikwiso mukama waffe. Emeka bagama njagala nkola olujegere ne Katonda. Ero ka meeting bw'otokola olujegere ne Katonda tunakola kiki mukwano gwange. Kola olujegere ne Katonda. Mwe bannaffe abawulira bakabononga musinzire ebweru gye muli towooza mbu bwe ndidda ye Uganda ndikola olujegere ani agamba nti olidda teriyo batakomye wano. Kola olujegere ne Katonda awo oli mu nsi mwoli mu ggwanga mwoli mu ofisi mwoli. Gwe omuvubuka lekaga nti ndikola olujegere ne Katonda nga nfumbiddwa nga mpasizza kola kati kuba Yesu Kristo mukama waffe. Katusabe mukama omulungi wowe oyogedde gye tuli. Tetuyinza kwebuzaabuza buno bubaka tebulina mulala gwe bukwatako nti gwe subiddwa atazze naye bwange baffe abatudde wano baba bakodde bawuliriza. Tuyambe buli muntu akitegere nti Yesu ajja kakibeere ku bumwa gwaffe okuyigiriza abantu nti ojja obubonero bwonna buweddeyo. Fe twali tulinze nejire no bakabaka eri bulirwa mawanga gonna gaagano obubaka butambulira ku bizungirizi. Olwalero nga tenuna bana kugamba ntukoze apiiru abagala okubatizibwa weebali. Nsaba ffenna nga betuwanise nga betusinziza nga betubadde wano nga betulabye ku bubaka buno kaffenna tubeere n'olujegere naawe bw'onookomyewo bakabaka bo ffenna tusaanire wasikose mukama waffe mukama abawo omukisa.